Kibadde kitya ekyokubiri oweereza ku bambeera wano ndonda azokuvuganya ku kyamemba wa Parliament kya constituency munda eyo muliro oyo buliro oteekeddwa okubeera nga wasomye ebintu bingi nnyo n'okubeera nga oli very knowledgeable nga olina general knowledge because ebibuuzo ebibuuzibwayo osobola okusoma empapula nga 100 ne kutajjaako kibuuzo n'eki wabula ne bakubuuza general knowledge you must be updated olina okubeera nga omanye ebitambula mu ggwanga si wano wokka n'ebweru w'eggwanga okusingira ddala struggle ebize bitambula mu byo kubanga waliwo bye batolowooza nti oyinza okwesanga nga ebyali bya 2017 olanga ebitakukwatako naye nga bagenda bikola ki bikubuuza so mbadde confident and well organized era ebibuuzo mbizeemu njagala obbakakasa nti nga bwondaba bwenti omanyi nze member wa Parliament eyeesimbyewo ku Busiro East asobodde okubeera mu buli party activity I've attended all party activities like 98% akyenda munana sizimisinzo okujjako benayina nga bwoga nayina ebibuuzo ku university nesisobola kujja naye mbaddewo manyi bulungi ebitambula mu party manyi core values manyi ideologies manyi each and everything ate nenyambibwa era bane muwerera abaana abatanakuddeyo okusoma bagende basome ndi ku Central University kati kumwaka gwa kusatu maliriza tukola BAPA Bachelor of Public Administration and Management naye singa nali sizeeyo balimbuuziza ebintu bingi mu constitution yo nga sibikola ki nga sibimanyi so abasinga obungi bemuwulira eyo abakayana nti nze tebampadde kaadi nawadde ne ground nawiki bagattako okumanya kuno okumanya kwanjawulo nnyo nnyo kubanga olwagenda mu Parliament olina okubanga omanyi ground esobola yo musobola okubeera nga mbadde munywa omwenge mwenna ne ground nga munywa nnyo yoleka tulonda munywa munnaffe naye okumanya ate kuli bano babasunsula EMC ye ate ebeeyina ogamba nti buno obumanyi bwe tebukola ki ngonkuludinga ngamba ebibuuzo ground manyi njirira bulungi nnyo n'ebibuuzo mbisse mu vetting bulungi nnyo eno nno Lungereza lukka oyinza okukoza ndi nga bwe bagamba mu Luganda eri Lungereza lukka bw'obanga togeredde tojja kuvetinga oluzungu lungi nnyo naye confidence waliwo kye tuyita communication skills if you did not study communication skills principles of communication skills if you're not confident osobola okugwa ekibuuzo you can fail to understand the question and you fail it because of low confidence so mbisse bulungi nnyo era nsuubira bwemba sifunyaana kale bayinza okusanga omusomesa batasobola kuwa 10 ku 10 kale banamba 39 bwemba namba sifunyaana bampulira omanyi nawe wekuba mu ttooki mpulira nga mbisse sekona kikyatakoze ekikusiiwa no sinze mwogezi wa Honorable Sekona Constitution and democracy bimpa omukisa okwesimba ku kifo kyonna singa mba nina ebisaanyizo nga ndi munna Uganda era siri bw'omu eyeesimbyewo ku Busiro East era ebbanga yonna lyabadde ebisaanyizo 5 myaka 15 abadde tajja anokozi badde bamwesimbako so nange obudde bwatuuse naye ndaba nga waliwo ebintu bingi okuta oba okulitayaringa tekyetaagisa kusooka kukola bubi golowooza singa tolanga bakyusa ba DPC agamba abadde Kawempe bamututte ekindi bakyusa bafaaza tifaaza abadde owerubaga bwana mukulu bamututte ekitovu faaza abakoze obubi ababbyewo tinaye obuweereza obupya bujja n'ebirowoozo ebipya ate bw'oba olina byokoze kiba kirungi nnyo n'otavaawo nga bimaze okwonooneka onaze n'ayongerako nze ngamba nti ebiri ku Busiro East sijja mwogerako nti oba byakoze oba ebimulemye ebimulemye ngenda kubikola ate ne byakoze ngenda byongerako wabula nga maze okufuna kaadi kyenninda kimu nga maze okufuna kaadi nja kukola press conference nsobole obbabuulira biki bye ngenda okukola njagala nze abansaaga okutambula nga zababeganga musezi abantu nja babuulira bye ngenda bakolera ebyo byendaba nga bye babulamu bye beetaaga era kyekyandeese ya Uganda yakwongerako buli wamu kwongerako ttaffaali ne Roma tebagizimbira lunaku lumu
bazimba bali batuusa corporate abali basereka abali basiiga langi singa muntu omu yagamba katwalaba mu bondi zino bye tusoma ebayo omuntu nga ye yakuguka mu kukuba mataffaali kati bamala okugakuba singa agamba nti ate nze ngenda okugazimba era mumpa omuyigo ennyumba esobola okuba tabitegeera naye nga naye yacontributinga kigenda kuba yakuba amataffaali n'asiiga langi mulala ono azimba tategeera tekusiiga langi n'akomerera mulala tewali nnyika eyo waggulu naye aba mulala so bwe tuba twagala okuzimba Busiro East n'eggwanga tuyige okwerekereza okwandifu kati nze nvudde mu Kyenga Town Council ekisanja eki mbadde nkoze bulungi nnyo teriyo meeya mu Uganda akoze bulungi nga nze nsitudde budget ebadde kawumbi kamu miliyoni 8 n'egituusa ku 5 awo nalibadde ngambira nti nsitudde budget yange lwaki njivaamu kambeerewo ndye ssente naye ngambye nti omulala kajja nakitende wono yafunye kaadi ajja akole kyayongereza okate nja mubeera emabega nzimbi administration block eringa Masengere erina offices 10 nembeera nga nguze emmotoka 5 ezita sasa nga oyadde akagaali akakutuse empaki nga byebitaala mu byalo sport rights eyo mu Black Sports nengoba ekibbattaka nze najja mu Kyenga Town Council nga waliwo member wa parliament wa Busiro East ne meya wa Kyenga Town Council ng'omulimu oguliwo gwakubba bantu ttaka. When I rejected to connive with land grabbers nagaana okwekobaana nabo ekibbattaka n'esobola kikubawo kakati ninda kwonoona kanza n'omulala gye nsenge ekigamba nti mu Uganda emirimu tegirimu naye tukkiriza ate abalemedde ebifo be batudde ku mirimu gy'abalala bw'ovaawo omulala afuna omulimu kati navuddeyo nakyenda afunye omulimu n'omulala aveewo nange nfune ate buli bukulembeze obujja n'abapya kati oli abadde n'akakundi ke bantu nga 10 balya nabo batambula nabo bateesa nabo kati ate ngenda kujja n'abapya birowooze bipya nange 10 babipya ebitwala Busiro mu maaso biri bisanyaladde birina okukomakaawo akasembero ddala oluyimba lwayimba olwa paalamenti yaffe abalonzi olwatuukayo tebafuuka ebiyenje mu kamera abalonzi nga ntuuseeyo baali badde nabafuladde ebiyenje nga ntuuse wano kyolina okumanya ndi sita ate ndi bulandi naali badde ntuuse awo neneemoola neneekyanga kyanga temumanyi yanze ndi sita nyimbira bukadde butaano egindi n'egindi naye nasigala ndi n'abantu ku gurawundi nsamba nabo omupiira tutaba omupiira bibanda ngenda abakyala bafumba cyayi nabawona entandikwa n'abakyala kati nga 7 benawa entandiko mitwalo 5 abokya kasooli gonja biki ntegese emipiira tournament nga byente meya agabunakapika bayinte nga 10 meya agabudde nina basaries St. Lawrence nasirisa abaana 10 mulundi kusendeko ni mitwalo 5 nsindisa abasawo wali Kampala Institute of Health wano okimanyi waneliwa kakati era nabo baba brand ambassador so nkoze ebintu bingi ogattako okuba nti no ate mbaddewo nnyo olwasitwa nze muntu omuyimbi akasembayo atagendangako ggulu abayimbi bonna bagenze bonna n'abatali bayimbi ne bagenda tubadde mu covid yawe njala etutta tebandabangako sikolerangako wa NRM campaign sirinyangako mu gaveti naye nga bannamuza nediru yatugonga nawe bannamuza nesiri eya peace for all ya mugana wange Mayinja ne bannamuza sajja nembireka nyingi nnyo ezijja ne wano wabaddewo ba candidates bannange ba competitors bannaye nga bampa sente nveemu kubanze threat olunana owakawumbi w'ebitaano neŋŋaana njagala kukolera abantu ate sirina mululu ngakolera abantu ate sigenda kukwata sente ez'emmoroka nzigulemu mmotoka aza kulaakulanya Busiro emmoroka nnina sirina nze ngezo okuyana n'emmoroka nga 4 ndi muyimbi sibaliki sakumbalirira kati abantu abolaba abalyamu struggle olukwe nabiki basika obusente tebalina mirimu mirala bayala kati walukaga muyala Nali Masaka tuli Masaka site tata yandekere ettaka yinga mmeka ne bwe ntundako nfuna buwumbi sensize kukolera abantu naawe nga nze meya wa Kyenga Town Council budde buno ndi national coordinator mu sector art and entertainment wa National Unity Platform nesimbyewo bubaka bwa parliament olukiiko olukulu lw'eggwanga nga nkiikirira abantu ba Busiro East constituency era maliriza vetting kyemanyi ne ground yonna bajja yaggwa